Bayibuli egamba nti kitugwanidde okusiimanga n'okwebaza Katonda olw'ebyo byonna by'aba atukoledde mu bulungi ne mu bubi. Nabwe gutyo n'olunaku olwaleero omusumba Yazidi Muwanguzi owa Victory Church wano mu bitundu by'Endejje ategese omukolo ogw'okwebaza Katonda nga bagiweza emyaka 8 ng'ekkanisa eno eweereza abantu ng'ekola omulimu gwa Kristo. Wakati mu kwebaza ebikumi n'ebikumi by'abantu babaddewo okuwa obujulizi, okusinza, okutendereza Katonda olw'ebyo bye bayiseemu emyaka 8 gye bavudde ne we batuuse, era babaddewo okwebaza okuva mu basumba ab'enjawulo abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abeetabye mu nteekateeka eno ey'okwebaza Katonda. Kuba n'obugumiikiriza n'omanya nti Mukama y'asobola byonna, era Mukama buli kyaba agambye ku bulamu bwo akituukiriza. Era Mukama tukoze bulungi kubanga buli kimu kitambula bulungi. N'olw'ensonga eyo twebaza buli omu ali wano atulaba atuwuliriza Mukama tukoze bulungi byereere. Now I was going through in hard things, but Yansabira, I'm now okay. I really thank him. That's why I came for Thanksgiving service. Omugenyi omukulu era nga director w'essomero erimanyiddwa nga Bright Future erisangibwa mu bitundu eby'Ekapeeka naye abaddewo wano n'asiima Katonda nga bw'alabye ku musumba Yazidi Muwanguzi ng'atandika obuweereza gye buvudde ne wabatuusizza. Ng'abantu ng'abakkiriza Kristo tulina okwebaza, twebaliza ekirambu ky'obulamu, twebaliza emirimu egikoleddwa. Omukolo gubadde mulungi, abantu bajaguza omusumba waabwe olw'ebyo byonna bye bayiseemu mu kiseera eky'emyaka 8. Twebaza Katonda, tukkiriza nti atukola obulungi obutagambika. Ye omusumba Yazidi Muwanguzi, omusumba omukulu ow'ekkanisa eno, naye ng'ayogerako naffe yeebazizza Katonda olw'emyaka 8 egy'ekkanisa eno gyetuuseeko olw'ebisoomozebwa ebingi ennyo bye bavuunuse nga Katonda y'ababedde. Bukyanzija Ndejje kati tuweza emyaka 8. Twebaza Mukama, tubadde tuli mu kwebaza Mukama olwaleero nga twebaza Mukama olw'ebiwonvu n'ebikomo atuyisizza ate n'ebyo by'akoze. Akoze omulimu gwa ttendo, tumwebaza Katonda oyo abadde naffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ono era bw'ati agenze mu maaso n'atubuulira ekigendererwa ekikulu ennyo eky'okutegeka olukuŋŋaana nga luno olw'emyaka 8. Era mu kwebaza kuno twasazeewo, mu kwebaza kuno tuzimbe ekkanisa y'abaana. Tuzimbe ekkanisa y'abaana, abaana baffe aba Sunday school, kubanga abaana bano abato be basumba b'enkya, be baweereza ab'enkya, be babuulizi b'enjiri, be bannabbi b'enkya, be ba bishop. Kati twagala kubateekerateekera wano mu Sunday school, tuzimbe Sunday school ebeere nnungi ng'eweesa Mukama ekitiibwa. Ku lwa Google TV